nga wakaweta okuva ku luguudo lwa Lugogo bypass oyolekera Naggulu Road we wali ekifo kino ekyatandikibwawo ab'enzikiriza y'Abahindu we bookera emibiri gy'abafudde. We twatuukidde ng'emmotoka eno etambuza emibiri gy'abagenzi esimbye nga waliwo munnansi wa China eyavudde mu bulamu bw'ensi eno gwe bateekateeka okwokya abengeye. Ekifo we bookera wazimbibwawo akatuuti awasooka okuwummuzibwa omubiri ng'ate ku mabbali gaako waliwo abooluganda we batuula okuteeka omugenzi mu ssaala ezimusiibulira ddala. We bookera wennyini luba lutandaalo lwa kyuma. Lwabadde tukyali awo abacomi ne batandika okusomba enku mu tterekero lyazo ezinaakola omulimu. Zino ziteekeddwa okuba nga nkalu ddala zireme okuleeta olukka mu kwaka era ziba zisaliddwa mu buwanvu obujja ku lutandaalo. Batandise okutindikira enku ku lutandaalo ng'awamu basonsekayo empapula n'obuku obutonotono obw'okwakiriza. Mu kiseera kino abooluganda n'emikwano gy'omugenzi abatonotono abaabaddewo babadde bakyalinamu agafuna eky'okuzza eri omumwa. Nga bamaze okutindirako emyaliriro ng'ebiri akaseera kaatuusaako okugalamiza omubiri gw'omugenzi ku lutandaalo. Ekyenjawulo ekyakoleddwa ku luno abooluganda lw'omugenzi baasazeewo bamwokere mu keesi. Mu nkola eya bulijjo omubiri oguba guzingiddwa mu ssuuka enjeru gwe gugalamizibwa ku kitandaalo. Abacomi baawaddeyo akaseera abooluganda okukuba ku munnaabwe eriisa evvannyuma n'okumukaabira akasiibulo nga tebannakoleeza. Ng'amaziga kumpi gabawedde mu biwanga waliwo emyaliriro gy'enku emirala egyayongeddwa okutindirwa ku lutandaalo. Ku nku bagenda bamansirako omuzigo omuganda. Ekiddirira kubakuba kakabiriiti omucomi kaakozesa okukoleza ng'ava wansi. Obunyinyitivu bw'omuliro bugenda bweyongera ng'oluusi bw'owulira n'okutulika okutuusa buli kimu lwe kifuuka amanda. Omubiri gwonna gwekenenula otuzi twonna otugubaddemu ne twefumba ne tufuukira ddala ebisiriiza. So we respect this place like a temple. There is absolutely no chemical we use in this process. It's only ghee which is made out of the milk. That's all. We make sure the wood is not wet. It is very dry, so there is no fume. We have a committee who handle and manage this crematorium. There are people who are trained how to do it. So there are a fixed number of people who manage this. Okubengeya kutwala essaawa nga 2 era abakulira ekifo kino batubuulidde nti amagumba g'omuntu kyangu okugaawula kuvulya ebisiriiza kuba go gaba gatukula ng'ebimuli bya ppamba. Amagumba gakolebwa erikuŋŋaanyizibwa ne liteekebwa mu busuwa. Waliwo n'ekifo ekyenjawulo we literekebwa okutuusa bannyiniro lwe baliddukira. Ab'enzikiriza y'Abahindu bakkiriza nti baava mu bintu 5 okuli empewo, omuliro, amazzi, ensi ne mu bbanga. Evveeri y'abasalawo okulitereka n'abatalitereka. That is a very high temperature fire, so there is nothing remaining apart from the bones, which we call ashes, and then the family take the ashes and immerse into the running water, the river we call holy water. Abaddukanya ekifo kino batubuulidde ebisale by'okwokya omuntu. It's around 1.2 million shillings. We have some cost. We buy firewood, we buy ghee, we maintain these premises. So that's why we charge a nominal charges. Omuntu nga tannayokebwa waliwo n'obukwakkulizo bw'olina okusooka okutuukiriza. We need a certified death certificate by the government doctors or any hospitals. We need a post-mortem report. We need a next of kin's consent. We need the KCCA cremation permit from the Department of Environmental and the Health in the KCCA. So tutegeezeddwa nti enkola eno eriyo ne bannayuganda abagyettanidde. The past we have done few of our Ugandan brothers also we have cremated. Bagamba enkola eno ng'oggyeko nti nzikiriza yaabwe etaasaako ne ku butonde. Environmental aspect, this is the best way because you don't remain with any thing behind. There are less chances because of the fire. We all know that all the bacteria and everything it kills, so it can't even spread the disease. Tuliko bannayuganda bandiyagadde okwokebwa nga bafudde abatubuulidde ensonga zaabwe. Nze ng'omuntu njagala okwokebwa okunjokya sikirinaamu buzibu kuba ekisooka guno guba mubiri oguba gusigaddewo nti kyogukozesa kyonna kibeera kyekyo. Abantu bangi be babonyaabonya
nosanga wano babazikudde wano bakozewe bati kuba kati tetukyalina bwannannyini ku ttaka nga bajjajjaffe bwe baalinga ng'omuntu omuziika n'omanya ajja kuwangaalirawo leero oziika ne bukyenkya ng'abaana bo si be bakutunze naye ng'ow'amaanyi yasonze ku ttaka kwe baakuziika n'osigala ng'obundabunda ng'obonaabona n'obonaabona mu bulamu n'obonaabona mu kufa obeera mu ashes ate mu vvu kati obeera okumpi ne gundi ne mwogera ne interactinga ne connection rather than okuteeka mu transport ogenda eri gye baziika waliwo n'abagamba nti kikafuuwa okubookya munjokye ku nsi ne mu ggulu banjokye kati ensonga lwaki njokye bwebeera ki nze bwe nandifudde singa kisoboka nandifunye n'eddagala erisobola okumbeezaawo emyaka 5 mu maaso abazzukulu babeera ne bajja ne bannambula nga ndi wali mu giraasi nga omujuzi Padre Pio bwoma ne bagamba ojjajja waffe yakaweza emyaka 5 ng'ali awo agalamidde. Enkola eno ey'okwokya abantu abafudde si yaffe ya wano mu Uganda ate si nkola y'Abafirika. Wabula abalwanirizi b'obutonde baagala Bannayuganda batandika okugyettanira kubanga abantu abafa bangi abaziikibwa ku ttaka kyokka ng'ate ettaka lyo teryeyongerako bungi. Patrick Senyondo, NTV.